Olunaku lw'eggulo eggwanga lya Bungereza lyafulumizza ekiwandiiko ekirabula bannansi baalyo abawangalira mu Uganda n'abateekateeka okukyalako mu Uganda ku nsonga ez'enjawulo okubeera beegendereza kubanga bafunye amawulire g'Abatujju. Abateekateeka okukola obulumbaganyi ku Uganda akadde konna era babalabudde abo abettanira ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi omuli ebivvulu, amasinzizo n'ebizimbe bya gavumenti okuli poliisi n'ebirala okusobola okwerinda obutujju obusuubirwa okukolebwa ku Uganda akadde konna. Okulabula kuno kujjidde mu kiseera ng'omwezi oguwedde abatujju abaganyibwa okubeera b'akabinja ka ADF bakola obulumbaganyi ku Ssomero Empondwe mu disitulikiti y'e Kasese okukakkana nga abantu 44 baluguzeemu obulamu, abatannamanyika muwendo ne bawambibwa nga n'abamu baabukawo n'ebisago. Wabula obulumbaganyi buno okubeerawo, gavumenti ya Bungereza yasooka kulabula Uganda nga bwe yafunye amawulire g'obulumbaganyi ku Uganda, wabula bakulu mu gavumenti ne bakiziimuula. Poliisi olw'ofunye amawulire gano enenyezza eggwanga lya Bungereza olw'otabeera ddambulukufu ku mawulire g'obulumbaganyi ge lyogerako. Bulijjo kino bannaffe tubagamba nti bwe mba muyina okuwabulwa okugenda mu maaso mututegeeze mu ngeri yaffe ey'omunda nti akatale ka St. Bali ku ddembe oba kikuubo oba paaka y'egindi oba essomero oba University bweti kisobole okutuyamba nga tugezaako okwongera amaanyi mu kunyweza ebyokwerinda naye bo bakireka obulesi bwe batyo. Wabula poliisi egamba nti eri bulindaala okwinganga Abatujju n'esaba Bannayuganda okulagana nayo okusobola okuziyiza obutujju buno. Tweyongera okukola n'amaanyi okulaba nga Abatujju bano tebaddamu kutondawo bubondo bwabwe n'amakanda mapya mu bitundu eby'enjawulo. Fred Enanga, omugezi wa poliisi, akubiriza bannyini bifo ebibeeramu n'okuliramu abantu abangi okugondera ebiragiro by'ebyokwerinda okulaba nga balwanyisiza wamu obutujju buno. Olina okusigala ng'oli bulindaala ate nga weetegereza embeera gy'otambuliramu, ebifo bimwokolera awamu n'ebifo mw'osanyukira nti woba olina ekyobulabe kyeweekengedde tolwawo temya ku poliisi. Buli ggulire lyonna erikwata ku security neribeera nga linafu litya ffe nga security lituyamba kubanga tusobola okuzimbako ate ne kitusuusa ku kiri ekinene. Tutuuseeko mu bifo ebikuŋŋaanya abantu abangi mu kibuga Kampala okubadde paaka za takisi ne bbaasi, era babikoleramu bagamba nti batandise dde okwetegekera embeera eno nga buli ayingira bamwekebejja n'emigugu gye, wabula bawanjagidde gavumenti ekendeze ku misolo ku bumu obukozesebwa okukebera abantu. At least gavumenti oba abakulira ebintu ng'ebyo, Ministry of Trade, abantu ng'abo oba abasuubuzi abasuubula mu metal detectors obwo in case babanga babuyingiza mu ggwanga, nze ngamba ensonga ya revenue eyo bandibadde bakola ki, bagijjawo either ne balaba ebintu ebiri sensitive ng'obwo obuuma. Naye mu kaseera kano twandibadde katulinawo abakugu ddala ne mashini zisobola okuzuula mangu nti eyo bomu eyo si bomu nga weebali okuliraana ebitundu byaffe nga wenkubira essimu yonna ku poliisi bannyanguyiza okumpa omuntu oyo lusobola okumanya kiki ekiri mu nsawo eyo. Bannyini bifo ebisanyukirwamu ne Bannayuganda batera okubyettanira basabye poliisi okulagana nabo okuziyiza obutujju, wabula ereme kulembeza nsimizo y'Abakanda buli lwe bagiyita okubayamba. Namba y'abantu abasinga poliisi bagitya olw'okuba nti bw'oyitira owa poliisi bw'oti abamanyi nti no ago mafuta. It's high time okulaba nga tukola internal security okusinga okubeera nga tunonooza security ezali zaffe. Zo kampani ezikola ku byobulambuzi zatandise dde okusatira olw'abalambuzi batandise okusazamu entambula zaabwe mu Uganda oluvannyuma lw'okulabula Bungereza kwe yakoze, era batya nti oba olyawo ne mu biseera by'ennaku enkulu abalambuzi abajja mu Uganda bayinza okukendeera. Pausiano Mukibi ne Paulo Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze. Weewaawo kuggulira eryo lyennyini we tujja ekibuuzo